Manager Sebo. Onjise. Je baliko taata. Kale boss na chobala. Kale Sebo. Erinnya lyange nze Simon Roko Sebo. Ndi wa mu media nkola ku radio naye nga ntera okutuulako ne mukwano gwange Geoffrey Mayanja. Ku set ku YouTube Emboozi mu UG. Kakati? Nina my technology yadda wala. Once you mention that name Sumaya Sheebah. Yawe Bimutabukidde. I get a notification to Yawe Bimutabukidde. Already into Musumaya mwakajja mulabe. But when tandika okubulira omwana oyo ojja kwewuunya ine ebintu bingi byakola no mu Uganda. Nasina kuyimba. It's okay to nalaba notification inside the fact was that whole week there were very many and you could not give attention to everything. So nansala waba wansindikira link bansindikira link zabadde bbiri. Bansindika link ya mwe nansindika link ya Wisdom Kaye. Nentuula nenga will sit and get time. Nempuliriza nnyo ng'oyogera wadde oyogera. Mubaako ebigambo by'oyogedde naye mu ngeri nze gye nakifunyemu according to me. Nengerera ddala nga you lack research about the stuff. Yes, ekintu wakiwuliddeko okikomentinzeeko naye ate tomanyi kikyokomentinga. Okay. Nga tolina like proof. Era kyenakutte nenzijjayo akasimu nenkubira omwami oyo Mayanja. Yes, namugaje bali kunka. Namugani nayikuli jembo olaba ku YouTube njogana ono nangamba nti yes. Namuga nti mukoze analysis which is okay. We appreciate twebaza nti you update the country about what is going on. But mwayogedde ebintu ebitali bituufu. Era ekibuzo kye namubuuza naawe kankikubuuze. Singa mba njagala okola oluyimba naawe. Yeah. Nenkera ku makya negamba omanyi mukulu Simon te badde njagala tukolemu oluyimba. Nongamba tewali buzibu. Nenkuli newayitawo ebbanga nenkusindikira oluyimba. Nga gwe oluwandiise. Nga nze nduwandiise. Bwe ndukusindikira netukola appointment netumiitinga. Bwe tumiitinga nongamba nti ebigambo bye nawulidde mu luyimba olwo byabuzeemu. Mbadde nsaba tuteekeyo eno instrumento oyimbe ekikyo nange nyimbe ekyange. Oluyimba olwo luba lwane. Oluyimba lubeera lwa Sheebah. Luba lwaffe fembi kubanga nze nyimba ekyange naawe n'oyimba ekikyo netutegatta awo wennyini mu studio naye nga nti tuwandiikira awo bwe mba nga nze nnyongerezza ku bibyo mu mateeka g'okuwandiika ne copyright nga bw'ali mba nsupplementinze kuwaakawo so oluyimba luba lulwo. Luba lwange. Editor tasobola kutwala ownership. Anti kati bwe kiba nga kiri bwe kityo. Eddy Yawe sent a song to the girl in 2017. Eddy Yawe sent a song. Yes. Later yayina kojuka Eddy Yawe yasomera Amsterdam. Yeah. Era inayo omukazi. Kati na bwe yamusindikira omwana awuliza oluyimba Eddy Yawe yagenda mu studio. Bye bayimba si byebyo mu luyimba lwe yamusindikira ne babyeditinga creatinga something ekipya naye nga Eddy Yawe yayimba kino ekyali mu luno olukadde okitegeera lwakuba nti mu buntu teeka lya copyright eri balikola ki eri balikutte naye nga mu buntu obutegerekeka tuba tucontributinze okitegeera Eddy Yawe ne bayimba oluyimba n'omwana. Wamala okuyimba, I'm giving you this from a true source now otegeere. Wamala okuyimba oluyimba omwana yasasula that studio.
kati njala mpeka ekintu kye nkubuulira. Yes sebo. Sikumanyi nnyo bati we nkusanga. Mulimu ebintu ebitasobola kukozesa ndagaano. Olw'okuba mba nkumanyi. I've ever met you, we've ever discussed, we've ever been on the same stage and a big platform. Yep. I get that trust. Oyo mwana abadde yabala myaka 10, like jagamba abantu, but it's now 15 years. 15 years. Ngali mu Netherlands. Okay. Okitegere. So ayina trust y'abazungu nti omuzungu akwesiga. Abakwesize. Abo mati ntazungu bakyasinze okwesa amateeka, but wakwesiga abakoze eki? Abakwesize. Gwekitiwe kyali ne Eddy Yawe. Omwana nasasula studio. Namugamba man to shooting luno olimba, it's a very good what song. Eddy Yawe yali akamala kujja bano bakalo nantongo. Namugamba kale it's okay. Ne omwana nasasula yakiyita kupangisa lens kubanga eri topangisa kamera. Yeah. Ojuwate videographer. Kubanga tebalina that byuma nti bindi. Omusajja yakwata video bamuyita energy roots. Yali wafo wa wano. Oyo. Omusajja yakola olwimbo bamuyita Isima Pro naye yali wano. Mumanyi bulungi mukwano gwaffe. Talk to him ojja mubuuza. Okay. Omwana nasasula energy, nasasula japangisa kamera, nasasula emmotoka eyavuga gayi bamuyita Tone. Mukwano nnyo gwa Kibalama Turman. Yeah. Turman omanyi? Ow'ekisumuluzo. Webale. Ne bapangisa emmotoka, ne bakola oluyimba, ne bakola buli kimu. Ezo zonna zaali sente za mwana ki? Mwala. Okitegeera? Yeah. Oluyimba ne luggwa. Olwaggwa Eddy n'akomawo. Ne footage. Eddy yajja ne footage e Kampala. Yes. Owa audio. Video ne audio byonna nga biwedde. Nga Eddy ayagala okuta oluyimba ku YouTube ye. Okifuna? Eddy we yatuuka wano n'agamba omwana luno oluyimba nalukubyekubyemuko lwavuzeemu ki? Feel. Naye lwavuzeemu feel nti ye nanga kati omwana ambuuza kati tukoze tutya? Atyo? Eddy namugamba you come to Uganda, get a ticket, come to where? Olw'enkolagana yaabwe eryokke tebalina mutawaana. Awo bali fine. Okitegeera? Namugamba linnyo gye Uganda. Olina kye wayogeddeko n'ogamba simanga tiketi mbu biki? Kankubuuza ani yali amuyise? Olwo Eddy yaba amuyise. Kankikubuulye kino. Oyo mwana alina pharmacy wano e Uganda kati lwasembi okujja e Uganda twaweza pharmacy 17. She's a professional doctor. In Netherlands. Twaweza pharmacy 17. But she's the ninya nengenda mu Amsterdam nenkola byenkola ne mala nenkoma wano. Asokumala 2 years nga tayinnye Uganda. Gwo managing ebintu bye wano. Buli kimu. Oyo mwana alina wano essomero erya primary right now, essomero lya secondary liri mu kuggwa. Liri Ibanda. Ibanda manyiyo mu Western. Ibanda manyiyo bulungi sebo gye banzaala. Gye bakuzaala Ibanda Kyalutango manyiyo. Sebo sina we simanyiyo, oyinza obutamanya gye bakuzaala. Kati nzo manyi gye banzaala muzeeyi nange. Nedda taata. Omusajja gwe bayita Emmanuel Kafuniza omumanyi. Wangi. Ye jjajja wange. N'akulamusya sebo. Newe n'akulamusya taata. Tuddeyo mu business. Otyo? Omwana n'asasula. Buli kimu yali tali meant kujja Uganda. For her to get a ticket, it's just a call away. Nangamba, by the way, nangamba, you know what? Next week I'll come to Uganda. You know what it means when you're buying a ticket in Gaya Express? Nagula ticket. Uchitegera? Uyagula ticket, najja. Uchitegera? Yes, sebo. Uyajja nagende wa Eddy. Ku Dream Studio. Ekamuocha. Eddy yamugamba jangu tetugenda kuddamu video. Tugenda kuddamu audio yabuzeemu. Mu studio ya Eddy. Omwana n'agenda mu studio ya Eddy n'asasula akasente. Ne baddamu audio. Okitegedde? Audio baali baakamala bwe tojjiddamu. Omwana era saaliwo nankubira essimu nenzija nenkola ki? Ne munona.
nga twakatuula mu mmotoka Eddy n'amukubira essimu n'amugamba olaba otya tuwongere mweri video footage gwe baatuwa tuwongeremu ki tukwateyo koko scenes za wano Uganda tukifuule ki powerful omwana n'agaana awo wonna omwana yavugirira yes kubanga sitaagala kuyingira mu nsonga ze saatandika okitegeera omwana n'agaana omwana we yagaana ne mugamba no this is a great idea kijja kujjayo era nalaba nga nze kijja kujjayo the whole staff omwana n'amala n'amugamba tewali buzibu Eddy n'amugamba ogenda kumpaayo miliyoni meka nya ezaaki olwo video eya wano omwana ngamba ate Eddy angamba ate ngenda mwongerayo miliyoni nya namugamba ekituufu kindi akusabye sente nyingi era n'amukubira namugamba Eddy that's a lot of what money cause twakwata dda nasasula dda biri newanewo nsasuddewo ate era ongamba ate miliyoni nya Eddy n'amugamba kale ogenda leeta miliyoni 3 nteekeko miliyoni meka emu namugamba omwana oyo obuzibu oyo smile obuzibu bw'alina ayaganye ekintu kyayita accountability gwe mugamba nti emitwalo 5 tugenda kuteeka mu motoka mugamba nti miliyoni egenda kugula kino mugamba nti miliyoni egenda kugula kino oyo ojja omusobola n'abimutemeratemeramu abaana abagenda okugira twapangisa ku warehouse haya ekawempe tomanyiiwa manyiiwo bulungi nnyo ssebo netugenda n'akwata ssente n'azimusindikira netugenda ku haya ne bashootinga video twashootinga kiro kyonna emiliyoni 3 Eddy Yawe bazimuwadde yes olwani ya shooting e Kampala Eddy yalina abalenzi be sibamanyi bajja ne kamera twabasangawo nga bataddewo kamera and all that for twaba facilitating all that we waited for the day that was 18th of March 2021 last year yes omwezi ogwokusatu yes omwana n'ashootinga we yamala okushootinga everything nekikola ki nekigwa ate bashootinga like today n'alinnya next day n'addayo we yaddayo bashootinga like today ng'aliwo olunaku lumu ng'agenda kuddayo enkeera ekibatu kyatandikira awo Eddy n'atega n'atandika ottega era n'andaga message nanga n'ebintu bye sitategeerako ono gaayi omwana era omwana yamuwandika message n'amugamba anything beyond music I will not go for it I did this because of this and this and this and this and this oh yeah straight nga wenkigambye omwana n'akola ki n'alinnya n'akola ki n'addayo era still teyakomaawo yasigala era akola ki amuwerekereza amuwerekereza bigambo byasigalawo ebityo kino nkikubuulira from me omwana yatuuka n'omugamba mwana nze lwakitondeka nze ndina leezi omuwala leezi ng'omuwala namugamba nti ali leezi kubanga akimanyi nti Eddy abaddemu Amsterdam and all that so amanyi all that style koza abaana gye bali okitegeera mpulira airtime atuweddeko Sheebah is a les a lesbian manager chogedde bulungi agenti yatuuka okumugamba ekyo olwokuba nti ayagala okumwejjako kyendowooza abatulaba okukubira okugeziganya ne manager ono kivudde ku mboozi gye twakole yasooka manager atukubira essimu lwaki owulira ng'oyagala okukijjawo nti omuwala siles nga mukamba muzibu sera tumukubidde abeekonde gyatumiranga bw'owulidde naye akinyojidde bulungi si kituufu era kyendowooza nti no Sheebah is a good woman bwabanga tusokubira omukyala bwabanga natutuka kubeera mukyala is a good girl nti omuntu eyewa respect omubiri gwe ate ejajamya oba oli awo singa bali bawala b'e Kampala ab'ennaku zino could it be the reason lwaki tayagala kwagala basajja nga she's a les akyoyidde mujagambye nti yatuuka n'okumuga nti ono bwino si tekiva mu nze tekivudde mu ggwe mayanja naye tukiwulidde okuva ewa manager
twagala okwebaza manager alambuludde bulungi ensonga ka airtime just enkonomi yetuwuubye ne kagwako tube tukyakuwa gwe omulabi w'emboozi mu UG omupya subscribinga songa nawe at followinga likinga commentinga emboozi eyo fes tulinga bakozi ba lugambo balala no tetukola lugambo ku muntu n'omu tugenda okuleeta ensonga era bw'obanga otwemulugunyako tugisima tunafuna ku Eddy Yawe tujja mufuna naye atuwa etteeka ye nga bwekola ki nga bweri naye nooti yesembyeyo ebadde enkutudde naye nga mu bino byolaba Saimo nga tuvudde ku mboozi twasooka okwogera na biki byonna nze ndowooza nti omwana muwala Sheebah oyo manager akomyewo kakati mbadde nkumalirayo omuwala basigalira amukola kyomwana amuganze kolaba ndiki ndi lesbian lezi okitegeera naye bino omuwala abyogera nga ayagala kukola ki wanga ne saa zino wenjogerere omwana ali lubuto Sheebah ali lubuto yes okitegeera kakati omusajja yasigala era aganye nga kino nkikubuulira twagenza okujja mu mawulire okwogera what the girl said we bannamawulire ne mulowooza nti oyo mwana anoonya linnya kubanga bannayuganda bangi bakikozesezza bwe batyo kati ngenda kigamba bwe nti kifu olw'ensonga emu ngenda kukubuulira nti oyo omwana essaawa zino alina omuyimbi omunene essaawa zino gw'oli kumpi okulaba ng'ali signed by her own management nga muyimbi munene naye omwana yatuuka n'agamba nkola music wano e Uganda naye teri yali ampiseyo nti nyimbirewo 15 kambigambe g'oli weewaffe waliwo akawala bakayita Ruth Ngendo okamanyi Ruth Ngendo nkawulira kalina oluyimba ne Sheebah ne Eddy and all that ono Sumaya ye yakatendeka okuyimba era atuse kitani agamba lwaki sikwata ssente ze mbadde nteeka munze okuyimba nadda mu management yes lwaki sizikwata nenzissa muno omwana brilliant idea okitegeera lwaki sizissa muno omwana nze music nenkola ki nemwensonyiwa Simon ngenda kubuulira Sumaya alina ssente ze kituufu tanoonya linnya kakati manager ng'omuluma kankumalireyo nti beyo byonna babikoze bamaze okubikola yawamukoze byonna byamukoze omwana atuuka amugamba mbadde nsaba oluyimba tulute namubulutikinga n'atawe ebbanga namugamba mbadde nsaba oluyimba tulute message negamba nakusaba bye walina okukola tewabikola omwana n'agamba kansirike kati nkubuulira kino Sumaya yakava mu Uganda tewanayita weeks 3 abadde muno era nga yajja for business n'agezaako reaching out to the guy n'akola ki n'agaana kumbe guy alina ki plans endala omwana yali yakaddayo bwati oluyimba ne baluta 2 days after nga yakaddayo oluyimba lwe lwafuluma n'agamba ddala mu butuufu omuntu teyandinkoze atya teyandinkoze bw'atyo n'agezaako okumutuukirira enamba eri ku WhatsApp ddala sebo ngenda kuwa proof ngenda kuwa screenshots ojja kuba onkoze bulungi okitegeera n'agezaako okumutuukirira ono Eddy n'ayogeraawo small oluyimba lulina versions 10 so I can write 100 versions omwana n'amugamba kale tetuganye owandiisa oluyimba otuusa olugabi lwaki amaloboozi gange gegabaakinga mu luyimba olwo n'amaloboozi g'omuyimbi gakyali mu luno gakyali mu luno oluyimba luno lwe baafulumizza ekyo kikyamu kati mmwe mwogera temumanyi petulina wetusinziira alife abatali ba malayika naffe ako katono ke mutuwaako ke tuwogera ebiramu byesigaliza katuwulira ate mmwe muwulira oluyimba muwulira oluyimba lumu wawulire ku lwa Sumaya yakola naye
Sumaya alina version nga luwedde. Kimu. Lwaki Sumaya tata luyimba? Nina versions za mirundi 2. Aha. Simapulo ne ya Eddy Yawe. Tate simu ene eri ku WhatsApp zonna zituweeko. Okitegeera? Versions zime. 2. Versions 2 ya Simapulo gye bakola mu Amsterdam ne gye bakolera wanene wa Eddy Yawe. Zonna nzirina. Okitegeera? Yeah. Omusajja agamba simanga oluyimba simanga copyright omwana n'amubuuza wajja mu studio nga nassaamu ebigambo byange Eddy Yawe n'amugamba simanga oluyimba lulina versions nyingi and all that twalaba nga ye tagenda tutuyani tugamba kati kati tugenda ovaayo mu mawulire muganda wange olina era kino nga nkikubule kozirebe kigenda kwekweka kigenda vaayo tomorrow I'm serving attention to him enkyo omukubi embuga twetaaga million 10 million 10 tuyina proof beyond reasonable doubt okitegeera eraga nti luno oluyimba twalu contributing we have the receipts straight from Netherlands okujjako ezo ezaataatuwa okitegeera tuyina audio gye tutanaba kudda omwate mumuyita musiru tuyina audio gye tutanaba kudda nga Eddy Yawe yayogera kati ye alina abamulimbalimba nti simaabo tebalina audio and all that naye ndowooza yatuuse n'asensinga nti tuyinza oba tulina kye twesigamyeko bino oba ondikodinga simanyi nababaako be bayitamu emabega kati bali mugamba muleete simanga gundi muleete simanga obujulizi obukakasa nti yamusaba Wisdom Kai yavudde ejo n'ayogera n'agamba tamanyi muwala oyo wakirabyeko odi eyo video nakalabye tamanyi muwala oyo sima omuwala abeera wati ebweru ng'alinga wanzaalo nga 10 alinga kyo kitegeera ekyo ate yayiseewo n'agamba nti alina proof nti omuwala les nga ye Wisdom yalina proof and all that nga we yabyogedde naye nina video nga Wisdom Kaye alina ono omuwala amuwana ng'omuwala akyasinza okunyirira e Netherlands era kuwotedi mbadde sinnamugaba oba omwagala nsindike akahero ku WhatsApp wendi ku WhatsApp kubanga ye mwenyini avudde omwana ono ayimba naawoni ng'abantu kaluka siita bani mwegendereza nti that omwana muto alina ssente anyirira biki okitegeere muli yavudde n'agamba omwana oyo tamanyi kuyimba sima baleeta simanga owa frigo okusaamu simanyanga ki a frigo band kankubuza ekibuuzo can a frigo band allow someone atamanyi kuyimba okuperforminga ku stage yaabwe sikirabanga olunaku lwe baali mu Denmark ne Eddy Yawe ono omwana yafeaturinga ne ba frigo band wow kati omuntu tuleme kumala gavaayo kwogera bwogezi attention tuyetufune then because the story short yes Sumaya tanoonya linnya kubanga erinnya terigenda muliisa onfuna muganda wange kituufu Sumaya ekintu kyanoonya anoonya rights ze kituufu twagala tudisipulininga omuntu ono amanye nti bannange omulimu ekintu kyokola munno nga it's not like that singa Eddy Yawe avaayo n'abeetondera n'ajjayo oluyimba luli musobola okumusonyiwa oba kati kyayiseewo n'awanika olwaffe yesebo tetulina buzibu musobola omusonyiwa yes tweyanza nnyo tweyanzeeke manager kale kaakati ku WhatsApp kwendi tuteereko kale emboozi eyo gye bayita emboozi muyogi so byebyo simanyi ndaba kadde katudduseeko simanyi oba olina bwalyagadde okukubiira akadde katambudde naye si kirungi kwofendinga muntu era twagala okukozesa platform eno okulabula bannaffe abakola omulimu gwe gumu gwe tukola nti bw'obanga oyagala okukomentinga oba okwogera ku muntu waliwo ebintu ebimu by'otagendamu ebiri too personal okwatakinga obulamu bw'omuntu n'obuyingira munda si kirungi ate era
bw'obanga njagala kusiima nnyo manager ono si lwa mobile money gwagenda okusindika naye njagala okumusiima nti avuddeyo n'aleeta omusana ku mboozi yaffe era contribution gy'akoze tujagala nnyo tujaniriza omulabi waffe omulungi owulidde from the source tetweyogeza byebyo omukazi Sheebah mugagga nnyo alina pharmacies 17 alina amasomero eyibanda yagamba Eddy Yawe nti lesbian yali amwejjako nga bona kwana omuntu nakugamba nti ndi mufumbo naye nga talina kati Sheebah nekyeragizako okukola nti nvaako gyendowooza nti neetaaga omukazi bw'atyo sigamba nti Sheebah ngamba omukazi naye omukazi omugumu bw'atyo nga bolaba Eddy Yawe center zirina erinnya alirina famire gyavaamu ogiraba naye nti naguma manager taata essebo amanya go gwani taata amanya gane tegajja kwogerwa tusigaze lya manager kale nakyo si kibi kale embwezi Simon mutukirize tukomaawo ninga ensonga zezo kyemanyi nti nze kyemadigamba nti Sheebah mugumu nnyo abadde yali mugumu nnyo kugaana Eddy Yawe kubanga nagamba mbadde kugamba nti Eddy Yawe alina erinnya Eddy Yawe alina ssente omuntu ya famire gyavaamu abantu erinnya balirina okuzina bikimu kyonna naye kale kuba nti mugumu yaguma kyekisinga obukulu tukirize tukuleke emboozi bwetu bwetambudde olunaku olwaleero katonda kijja bye bye